Tugeragendako naddala ku nteekateeka za Canaanland ng'ennaku z'omwezi musanvu olwokutaano lwa ssabbiiti ejja Good Friday buli kimu kyamazeddwa okuba nate nga kiri mu giyanira okuteekebwateekebwa okuba nga buli kimu kitambula tereere. Tutuuseeyo ku nsonga ez'enjawulo n'abakulembeze naddala aba House of Prime Minister nga bakulembeddwa Musumba Rosias Bojing. Enteekateeka eno mbajanja bwe bati. Ekkanisa eya House of Prime Ministries International esangibwa Makerere Kikoni ekulemberwa Omusumba Rosias Bojing yasalawo olwa Good Friday okuba olumu ku nkuŋŋaana zeetegeka omwaka nga tusemberera amazuukira. Bakubirayo essimu gye bayita mukyusa bulamu mu linnya lya Yesu Mukama kolera ogenda okuva wano enkeera ku makya tusiba no tuzibizaawo tukeesa ogenda okuva wano nga Mukama akwambazizza omuliro nga buli ekyali mu kkubo lyo kidduka buddusi kisirya busiriizi. Olw'omwaka 2023 lwakubaayo nga 7 April ku ttaka ettukuvu ery'e Kanani era leero katukulage ku byali mu kusaba okwa Good Friday okwa 2022. Mwebale kwagala Yesu, mwebale kwagala Pastor Bojing, mwebale kwagala Susan. Amazima gali nti kwe kusoose okujja mu night prayer mu bulamu bwange. Okusaba kuba kwa misana na kiro nga kubaamu ababulizi b'enjiri ab'enjawulo okuli Omusumba Charles Semakula, Omusumba William Serwada Kasaayi n'Omusumba Edward Kayizi. Ove wano nga toddamu n'eddakiika emu okukola byonna ebitali bikulu. Olwaleero lwe lunaku lwo lweteekereteekere bwe mba njogera ebigambo bino kkiriza bukkiriza mu bulamu obulungi. Nsaba Katonda akuwummulize nga ofuuke obujulizi obutambula, obujulizi obulamu obutambula. Bano tebaba bokka wabula wabaawo n'ababuulira nga bayita mu nnyimba okutuusa obubaka bw'omutonzi. Ekituuti kiseeseetulwa ne kizzibwa wansi wa Canaanland awasimbibwa ebidduka wema n'ezipangululwa. Waliwo amafuta agali mu kuwuubira Mukama, mumulisize muwuubire. Ebiseera by'omwezi ogwa April biba byankuba naye okusaba tekuyimirira. Abakkiriza bajja ne zitamusiiya oba umbrella era Omusumba Rosias Bojing kennyini naye taseguka. Twawaddeyo essaawa 24 maaso ge akulabisa amaaso ag'ekisa asaasira busaasizi nawe n'oba n'ennyumba ey'amaanyi. Essaala eviira ddala misana ng'okusaba kubaamu okusiiga amafuta agagulibwa ekkanisa ssaako n'okusabira abantu ababa bazze n'agaabwe. Abaana b'ab'obulenzi n'ab'obuwala, abakadde n'abato, ab'embuto n'abazze nga bagamba nze kimye mafuta agakufuna lubuto, bonna amafuta gano Mukama gabakolere. Ngaawudde taata buli muntu gwe gatonnyako ebibadde emigugu bisiriire bigwewo. Entegeka eno yawoomebwamu omutwe aba Q Vibes era Charles Kabogoza olukuŋŋaano lwa Good Friday azalufunirako endala nnyingi ng'atuusa saawundi omulungi. Nenkyogera ne bagamba bano olunaku tugenda kulunyiga mu nnaku ze tubadde tuyina. Tubadde ne Independence Night, tuyina Vision Night, tugenda ku country ne tukolayo olukuŋŋaana naye kulira ennaku zonna lwe lunaku lwa Passion of Christ. Olunaku lwa Passion of Christ. And this is the day. From this day, the Good Friday, your days are going to be good. Okusaba okw'omwaka oguwedde okwa Good Friday kwe kwasooka okwalimu okukuŋŋaana okw'amaanyi nga tuvudde mu kirwadde ekya COVID-19. Tukulindiridde ku Lwokutaano nga 7 April mu kusaba okwa Good Friday otasaanye kusubwa ku Canaanland.